tebuli sealed ate nga kubulako booklet which means nti lulina ekyebita then esooka netugana tugenda kulonda then ababulesi bennyini ababutambuza ne bajja nebatugamba era oluvannyuma nesooka netugana ne bakomawo netugamba tulonde kiri buli wamu. Tulina okwemulugunya ku mbeera y'otambudde bulungi mu kitundu kyaffe kino ekyennakisunga okutwaliza awamu obulisirinza obulumbi bifo ebimu obulu tebuweze obwa chairperson oba chairperson ezi nga ku polling station ye Kiriita ne polling station ye Nalubule tufunye obulisirinza bululu nga tebuweze bulungi so tulinamu okwemulugunya mbeera ki egenda mu maaso kubba bululu kukola ki. Muluka guno tufunyemu mu polling station eno ya Mwanyanjiri SS tufunyemu challenge nti wabuliddwako obululu 100 obululu obwatuuse wano bwabadde bulina okuba obululu 5 naye obululu 100 bwaze ng'olwedi tebuliiko naye abakola kunoonyeza nsaba abakole nnyo okunoonyeza ku nsonga eyo tulabe nga tufunye obwenkanya okulonda kubeere free and fair buli muntu alonda omuntu gw'ayagala we bakukuba akalulu kakkana. Akalulu kano akaleero akalulu kabadde kalungi nnyo era nga tuli mu katambuza n'emirembe naye tulabyemu enkyukakyuka ate eri mu kujja abasajja bazze wano eno bazza bagala oleeta ebyobululu balala bagala buyiwamu bazze n'emmotoka bali mu gobagana bagala kwetomera akati bagala okukyankalanya embeera eri wano wa bafe tuli mulonda ku Nankana Station yaffe.